Abantu abasinga balowooza nti eggwanga lino lya President Museveni. Eggwanga lya ffenna bannayuganda, President Museveni head of state. So ffenna kituvunaanyizibwako ffenna bannayuganda okulaba nti eggwanga tulitwala ng'eryaffe. Problem gye tulina mu ggwanga, President Museveni takyalina kyawandiika ne kikola. Institutions zonna yazitta. Mu Uganda tewakyaliwo institution ekola, ye yekka yakola ng'omuntu ssekinoomu. Kati mu nsi gyose institutions tosuubira kubaawo kikola. Ffe twamugamba nti ebyokwerinda okubimanejinga obulungi okulaba nga bitambula bulungi birina okubeera ne national character. Mwenna mukimanya abali mu kutuuliza n'okutulaba nti abakulira ebyokwerinda bonna bava ku kyalo kimu. Era olwaleero nsuubira ne DPC w'ejjinja eyo naye ava ku kyalo kya President Museveni. So abantu tebakyalina moral. Buli kati asanga yakola, you duplicated security agencies, simanyi VCCU, simanyi Wembule, ani ebyo n'ebitongole olwaleero bakuwamba mu Uganda nga bakuwamba poliisi era bannamagye galaba ne babuuza oba oyo ani akuwambye nga kuwambye ali mu ngoye za leeya, kubanga abasinga mu gavumenti eno balina impunity. So ebyo bisobola okukola mu nsi erina abantu abali soba, mu nsi bannayuganda bwe balina obuvunaanyizibwa ku nsi yaabwe, mu nsi abantu bonna nga basuubira nti no nti eggwanga lyabwe, si bantu bamu kulowooza nti they are more Ugandans than others. Mu nsi ezirina ebitongole ebyokwerinda nga birina national character, si bantu bava ku kyalo kimu okuba nti be bakulira ebitongole byonna. In fact, example mubadde mugiraba ne kweno tiimu ya mukulu General Kalekyezi Kayihura. Ennaku ezo abaseemaayi babadde bawamba abapoliisi, naye ng'olaba abantu b'oku kyalo ekimu bawamba abantu b'oku kyalo kyabwe mu bitundu byonna eby'eggwanga. So ebyo President asobola okubireeta ne bikola nga abantu bamukkiririzaamu, nga n'ebitongole bimukkiririzaamu. Kati olwaleero buli muntu akola kyayagadde, buli muntu akola kyayagala, kubanga institutions zonna zaafa. We pretend to see that everything is okay when actually nothing is okay. Ebyo bye musuubira okulowooza nti President awa ekiragiro ne kikola, ebyo tebikyakola mu Uganda. Eggwanga institution zonna yazitta n'azisaamu abantu b'oku kyalo kye. Eggwanga buli muntu amukyayisiza ensi ye, abantu n'obagoba mu kibuga ne mu kyalo n'obagoba. Mwe ne muteekawo emirimu gya gavumenti nga mu abantu b'oku kyalo ekimu mwewe emirimu emisava gyonna, n'ogoba abantu ku nnyanja ng'otereeza nnyanja naye n'oteekayo amagye nga contracts mwazi w'Abachina okusobola okubakolera ssente zammwe. So abantu n'obateekako omusolo mungi mu kibuga ne beekyawo amaduuka gaabwe ne gaggalawo. So ebyo byonna bireeta insecurity. Ne bw'owandiika ebiwandiiko ebifaanana bitya, every person in Uganda is very tired. Era olwaleero ne bw'ogamba nti no nti oleeta ki, ebyo tebikyakola. Era ebyo ffe be tusaba gavumenti esobole okuba nga ebirongoosa bwe tunaaba twetaaga eggwanga lyaffe eddungi. Ebiseera gye bijja abantu bajja kusaba accountability, nti abakulu abali mu buyinza accountability eriwa. Naye olwaleero ne bw'onoogamba security accountabilities nti oziwa at a certain section n'owandiika ebiwandiiko. Bannayuganda tebaagala biwandiiko byowandiika, baagala ensi yaabwe ng'eri peaceful, ensi erimu ebitongole ebikuuma ddembe ebiri outlined nti oba poliisi oba magye. Naye olwaleero Tomudiiki Hare bonna mwabawa emmundu nti they are protecting the rooted properties you have in this country. Kati those are the realities bye tubagamba. So sebo moderator, President ne bwawandiika ebiwandiiko ebifaanana bitya, ebyo tebigenda kukola. Abantu baagala obuyinza budde mu mikono gyabwe bannansi. Abantu baagala okwesalirawo. Palamenti n'esalawo n'oleeta amagye ne gakuba ababaka ba palamenti. What do you mean? Palamenti mujiwa kuteesa, naye ate n'oleeta amagye nga ababaka bateeseza ku mundu, abamu bakubye obakutudde, abantu ne bafuluma ne balonda ababaka baabwe ba palamenti bateesa ebiteeso byabwe. Naye buli babaka ba palamenti bwe bajja okuteesa ebiteeso nga babayita batwala mu State House, simanyi mu kokasi, nga babafalaasira. So olwaleero President ne bw'anaawandiika ebiwandiiko ebifaanana bitya, ebyo tebikyakola. Abantu beekyaye baagala peaceful transfer of power. Ebiwandiiko bye tusuubira kati President Museveni okuwandiika bye biraga ava atya mu buyinza.
ensi n'agikwasa bannyini baayo n'ebitongole ebifudde byonna byalesase kuba kati poliisi agisse abapoliisi basula wabweru tebasasulwa bulungi abamagye bonna bali awo ebitongole byonna obise institution zonna ozise kati parliament etambulira mu nkwawa za state house buli we tuba tuteese ebiruma bannayuganda nga bayita mu caucus tebakya decidinga in the interest of the people. So ebyo byosobola okwogerako then n'owandiika, otherwise ne bwe munawandiika ebintu ebifaanana bitya buli muntu waali asinda banansi badduse ensi yaabwe bonna bagenda mu nsi z'abawarabu gye bafiire eyo abantu abatono ennyo bo balowooza they are the ones who are supposed to enjoy the resources of this country. So moderator Sebo ebiwandiiko tubyaniriza president bye yawandiise, but they don't matter to Ugandans, they only matter to people who are inclined to state house neba gundi baabwe bakakuni baabwe bakozesa in different projects oba business oba army oba police oba biki ne Munnayuganda yatunulidde ekintu kimu nga tonnawandika kiwandiiko alina okusooka okwetunula ebiseera bye eby'omaaso bifaanana bitya then alyoka awuliriza ebiwandiiko ebyo bye bawandiise His Excellency.